Yes, amanya ne dobozi Shana Zawja kabebi kamami kadota akamubwe kati akafana tata wako wano ku My Family Rise mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero. Banange ensi gyegenze nga ekyuka n'ebintu okukyuka oba n'omulembe okukyuka bye baatusomesa twabivaako kati tuli ku bye twagala kukola. Nenga omukyala ategeera n'omwami ategeera oyinza otya okubanga weesigama ku muntu n'ova ku Katonda. Ono pastor omusumba omu eyegasse n'endiga oba omukyala w'omufumbo w'omusajja omulala omukyala ng'anoonya omwana era yagenda wa musumba, omusumba asobole okumusabira afune omwana. Mwebale okusubscribinga, mwebale okucommentinga, mwebale okulikinga. Tubiraba, mwebale nnyo, mwebale ddala mu keeping on nga musharinga, mugende mu maaso nga musubscribinga, mufollowinge ebingi bibaako era ojja bba obiraba. Mukyala munnangaali eyo siganye kale bagamba nti obufumbo ly'ezzadde oba be abaana be bakola obufumbo kituufu, naye omusajja aba takulemeddeeko nnyo okuba nti ogenda okufuna omwana, kitegeeza aba n'ensonga ze oba si kyo aba yeesize Katonda. Sisuubira nti kyali ky'amakulu omukyala munnange aleeyo Masaka, sijja kwogera linnya lya kifo oba nti bayitawo we bati, naye omukyala yagenda mu kyaki emu n'asinkana omusumba n'amusaba musumba amuyambeko okuba nti afuna omwana naye abeere ng'atebenkera mu maka ge. Kyo kya bulijjo omukyala yenna yeetaaga omwana n'omusajja aba yeetaaga omwana kuba yamunoonya. Yamunoonya mu masabo, yatuukayo n'agenda ku bapasita ab'enjawulo, n'atuukayo n'agenda buli wamu anoonya omwana yabula. Mu ssabo baamusaba omutima gw'ettaka naye nange simanyi we gufaanana, n'amanya nti tali gutwala. Ensiri ennongo tamanyi waakugijja. Ndowooza n'asalawo mwoyo n'amukkako n'amuga agenda mu kyaki oba mu kkanisa osobola ofuna ki omusumba akusabireko ofune omwana. Naye ekyaliwo omusumba nga mazima ddala ddala Katonda yakukkako nga Mwoyo Mutukuvu akuliko, ky'oba okola kiba kitya, kiina kuba kitya mu bulamu. Kubanga omukyala ono yagenda ne bamusabirako, bamala omusabirako olunaku olwasooka ayogedde ebimuluma, bamusabiddeko bulungi nnyo, omusumba n'amugamba addayo ewaka. Naye teweebaka mu buliri bwe bumu n'omwana era temulina sharingako yadde obuliri bamukitegeera. N'akikola omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'addayo ne bamusabira anoonya omwana ajjukira, n'amugamba kyekimu tusabye naye kola nga bwe walagiddwa eggulo. Era n'amugamba ku olwo essaala za leero za ku ssaawa 9 ez'ekiro. Kitegeeza omukyala yalina okuleka bbaawe ewaka mu kiro, kale emisana kaleko, agende anoonye omwana ew'omusumba. Musumba atali Katonda n'agenda naye. Era ku olwo baasaba, musumba n'amugamba leero essaala za leero zigenda bba za njawulo. Ogenda kubanga oggyemu engoye ez'okungulu, tusabe nga tusaba nga Mwoyo ayingira bulungi muki ku mubiri gw'omunda yenna yeetaayi. Era ez'okungulu zaavaako ne basaba nadda ewaka. N'amugamba kimu nti n'enkya essaala ze zimu, kitegeeza ennaku 2 omukazi tagenda bba waka. Era n'addayo. Musumba baakoma ku ekyo kyekimu, tebalina gye beeyongerera ku olwo. Mukazi n'aggyako engoye. Ku olwo yamusabira amugamba olina okugenda nga weetooloola saba. Naye gw'olowooza omukazi naye musumba alina omwoyo w'amaanyi.
omuntu yeetooloola amulaba totenguka emmeme. Era Musumba baakola kyekimu n'amugamba oluddako za ssaawa 6 ez'ekiro. Era baasaba ku 6 ogw'ekiro yamugamba leero ogenda kubeera bute. Bute nga we wazaalibwa. Era ne basaba. Musumba n'amukwata kamusabira. Era tekiganda kukwata ku muntu ng'omusabira. Ne basaba. Ezo ennaku zigenderedde. Olunaku olwaddako agenze ku kyaki wa Musumba. N'atamusangayo ne bakubagana amasimu nti jangu musange wano nti kale. Era nga bagenda Katonda abeera mu buli kifo. Era buli wamu w'oli abaawo. Nga basaba. Musumba n'amugamba essaala za leero nno tezigenda kukoma kuno. Mwoyo yandaze. Nga tulina okubaako kye tukolawo ng'abantu. Ate eggulo wasuze n'omusajjawo mu buliri bwe bumu. Era mulina kye mwakozeewo essaala wazoonoonye. Kyova olaba olwaleero tugendagendako diipu. Mukazi ne yeewozaako Musumba bansonyiwe nabadde sisobola kukola kino biki. Musajja munnaye nabadde n'obeerawo. Naye nga mu butuufu ono yali Musumba oba musamize. Waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya amagezi n'okutegeera. Musumba yali tategeera oba n'omukyala yali tategeera. Okumanya kiki ekyabaddewo nti baagenzeeko omusajja yazanyeeko ne mukazi we ku kiro ekyo. Musumba alina omwoyo atambuliramu mungi. Omukyala nga ddala oli eyo olina amagezi otoola otegeera. Bagambye teweebaka na bbaawo onoonya mwana ne bakugamba jangu ku ssaawa ez'ekiro osabirwe osobole ofuna omwana. Musumba Kolo yamugamba leero essaala zigenda goyingako ddibu. Era zigenda beera za njawulo ku za bulijjo. Ng'omukyala akkiriza. Era yeeyambula. Era n'adda bute. Teyasigalako yadde n'akagoye akamu. Musumba n'aggyamu engoye omukazi atunula alaba. Talina kyayogerawo nti ate Musumba obadde kinedda. Era mwoyo yayitanga Musumba waayingira mu mukazi. Mwoyo n'ayita Musumba n'ayingira mu mukazi n'amuyitamu n'ayingira. Era Musumba Kolo yamugamba leero kutandika n'enkya. Ogenda kuba weega obeera n'obbaawo buli lunaku. Okumala omwezi mulamba ogenda kuba oli lubuto. Mukyala n'asanyuka era n'addayo ewaka. Bw'otunulamu ebyembi bisekerwa ge mazima amatuufu. Walisawa kuŋŋamba nti ate mmaze kubeera naawe mu kikolwa. Ate ddayo ewa bbaawo mukole kino. Ogenda wunzika oli lubuto. Oli Katonda. Naye buli omu alina entegeera ye. Omukyala oyo yabeera ne bbaawe omwezi mulamba. Byawunzika ali lubuto. Omusajja n'asanyuka ne babeera n'omwana ne babeera n'olubuto. Abasajja era nabo omanyi omukazi asanyuse kuba yali akyagala nnyo ng'omukyala. Omusajja asanyuse ekiseera kituuka kya kuzaala. Bazadde omwana waabwe bulungi nnyo. Era beebaza Katonda. Ate omukazi yamwebaza nnyo bambi kuba yali atobye okuba nga afuna olubuto olwo. N'asukkulumako bane ku bbaawe. Bannange bitambula omwana akula abantu batandika kusongamu. Omwana nga afaanana Musumba. Ab'ewaka bagamba n'omwana nga alwala nnyo. Ewaffe tulwala bwe tutyo. Omwana ono ye nga tafaanana banne. Manyi obuzaabuziddwa. Banne nti baganda b'omusajja abaazaalanga abaana babaako we bafaanagana. Tekibulamu ekyokufaanana ne waba omwana yafaanana nnyina n'amumalayo. Era at least kano akagala akamu kafaanana kataata we. Tebibulamu naye ng'omwana talina wafaanana yadde kitaawe n'akamu. Era omusajja yakwata omwana n'agamba naye omanyi neetaaga okumanya. Nga bagenda ku DNA. Nga bakebera omwana. Nga kiwunzika. Nga bamugamba omwana si wo. Era
katwongerezaawo olunaku oluddako. Mwebala subscribinga, commentinga, n'okulayikinga ku My Family Rise. Wootuuka wonna n'olaba ka clip akatini bwe kati. Genda ku YouTube ogenda laba ebisinga.